smile. 3, 2, 1. We are done. Okay. Next is the team captain. The team captain is called Kazira. This one will be the background of the captain. So, on behalf of the government of Uganda, I officially want this honor to hand over you this national flag and flag you to Dalian, China, the international students. That is it. Yes. This is fast. Katiba flag eriwa, mubawe flag. Contingent eri abantu 14 ba athletes wamu ne ba officials ngera tute teams 4. Timu 3 z'abaana balenzi, timu emu y'abaana bawala. Timu 3 z'abalenzi mulimu St Mary's College Kisubi, mulimu Amos College School eya Bukedia awamu ne Bukedia Comprehensive School. Timu y'abawala ekigeno kiikira bagiyita Amos College School. So ndoza twetegese bulungi nnyo nti timu nazo zigamba zetegese bulungi naffe tukiza twetegese bulungi okuba tusokiikirira mu mpaka zino okukiikirira eggwanga lyaffe Uganda. Omwaka oguwedde Uganda yatwalina timu 3, 2 ez'abalenzi n'abawala emu, era omwaka oguwedde St Noah Girls School yakomo ne bronze medal. Tukiza nti kyawa Uganda nti omukisa ate batwongere timu z'endala. Kuno mulundi ate timu 5 wabula timu ey'okutanja bayita St Noah tezeeyo kubanga I think yafunyemu obuzibu mu logistics zaayo, so tukakanye nga tugenda kukosa timu 4 zokka mu mpaka zino Dalian, China. Football is about winning, is about goals entering. You passing, you're making it there is what will determine you to be what? To be picked. But now you're going to show that by dribbling, my friend, you are a time waster. Ng'omuzanyi yenna yeetaba mu mpaka zino aluubirira kuwangula, era naffe tweyama nti nno tugenda kussaamu amaanyi okulaba ng'empaka zino tutuuka wala. Tetumanyi basajja be tugenda kusangayo oba baana be tugenda sangayo, naye tweyama nti nno ng'abazanyi tuluubirira nti twagala kuwangula era tujja kuwangula.